kikola ki kikututeyo naye totuuka eyo ate n'otandika kugenda ku bintu birala n'oyongeramu ebirungo genda ekyo kyennyini kyogenderedde kyoba omaliriza oddeyo naye nze ekyasinga okumpango mbo masaagi mukazi yakola masaagi omusajja masaagi omusajja akola mu masaagi mukazi kiki nnyo tekiri mandatory ngera bwe nakugambye nze nsobola okugenda mu masaagi ne ngamba omusajja ankoleko lwa nsonga ye bw'anaaba ankolako nga simuwadde kirowoozo ajja kunkolako ngende kyokka omwana omuwala yenna buli lwakola ku musajja ebiseera ebisinga obungi naddala abo benjogeddeko nti masaagi atali professional aba alowooza nti akukwata ewanyiga otera oveemu omwaso yasimule akisooka abaana abakola masaagi abaana abawala nawe okyogedde nti kiri bwe akantu kayambadde kali eno sima mwina zino topu zino zikola buvi buno wabwe buti Komukutu kwe tuli Tronaz Media kwebaza mwe n'abalaba Tronaz Media abagyekuumirako mwebale okusubscribinga naye era mwongere okubanga musubscribinga musharinge tobeera mukoddo sharinga video etambule paka kutuuka kwali mutugikolera ate mu likinge commentinge awone ekintu kitambule by the way musharinge ko namwe experiences zamwe kuba ebintu bye twogera bya bulijjo bituuka ku bantu gwe wenna naye abaddugavu twalemeramu ebintu by'okwekisiza ebintu kale okwekisiza si kibi naye ebintu ebimu bw'obyekisiza biyinza n'okutuga ne bikwettira depression yes but when you share a problem shared is half solved so temutuvuma buvumi naye n'abalina ku experiences z'ebintu bye twogerako commenting otunyumize byali bitya ofune banna abakuddamu abakuzaamu amaanyi otherwise mwebali nnyo mwebali eddala kutugoberera mwebali ku likinga mwebali ku sharinga mwebali subscribe to the YouTube channel oluusi obuntu mubusangayo ku TikTok nga babutemyetemye naye ku YouTube emboozi ebaayo nga nnamba oyitayoko n'omala obudde thani ogende wa neighbor ne bakutuuza mu bigambo tula ku Tronaz Media olabe video otwalirize obudde okay olwaleero tugenda kwogera ku waliwo zino zibayita sauna toyogera ku sauna wakati papa nawe gyewabadde kati sauna gyewabadde masaagi simukolangako ekirala masaagi simukolangako nze saagala kuntigaatiga then waliwo masaagi sauna kubanga omuntu ayinza okugamba masaagi bakyala be bamukola n'abakyala basiyazi there is a lady nerabidde erinnya lye lyakozesa ku TikTok yatunyumiza yagenda mu masaagi omuwala n'ava ku byokukola masaagi n'atandika omumuweeweta n'awulira nga masaagi ali abunomo ekyavaamu omuwala anamugaawaye nze ndeka nkooye nti tolina gy'olaga n'asiba akakonda awo ak'oluggi kumba omuwala musiyazi nze saagala masaagi naye nga sauna bagamba masaagi omusajja yakola masaagi ku mukyala omukyala yakola masaagi ku musajja it is not mandatory osobola okusanga professional masaagi gyali like nali nkozeko ku masaagi w'oku Serena like masaagi ya Serena w'ekigo ekigo waliyo masaagi ali professional bakuletera foomu n'ojjuza actually abamu n'abakola masaagi ali professional bakubuuza oyina ebbaluwa z'abasawo bagambye ku masaagi nga wa lwakuba nti abantu babifuula byakajjanja masaagi ngenda mu masaagi abamu babanyiga n'ewabi ne babalwaliza ddala oli n'akugwako n'akunyiganyiga n'akunyiga ewabi ne weekanga ng'omusuwa agunyize naye nga masaagi ye takyali masaagi emisuwa gy'oku mikono ku magulu obadde ogamba guliwa ku Tronaz emboozi bwetyo webeera tugenda kwogera ku masaagi sauna ebyo byonna ebibeerayo bannange si birungi ate tujja kukomawo wano mpola mpola tujje ku bantu
gw'omwana abaana bo baawumudde abaana bange bagende kubasenga wasenga bawumulireyo ewakojja senga inezaana ezikulu endenzi golso sindikayo bawala walabo bwakasuna amabeere mbola okuba bali baana babasenga abaabo bajja bakulira bread and butter ebigenda kuvaayo tebijja kuba birungi tusimbudde lwaki toyagala kwogera ku sawuna kati sawuna ekoze eki gy'otava by the way nga tuvudde mu byaki sawuna ezo oziraba baŋŋamba mbu mu sawuna musiba obuleesu mbu mutuula awantu mbu babeera nga madaala watulabire mu kisaawe wetulabye emipiira ono atudde wansi ono atudde ku ddaala eridda kuba muti bwe mugera mutuula abagendayo nti naye bute bwe bakugamba kituufu togigendangamukko sisobola nagendayo lwaki kakati kambabuulire sawuna ezo oziraba zirimu ebika era nga bw'olaba nti hotels zirina levels nga bw'olaba nti waliwo olugoye olw'emitwalo 7 waliwo n'olw'3 durability tefaanagana kati ne sawuna zaawukana kati bw'ojja ku zino sawuna z'5 ka 7 kituufu nange ebyo nali mbiwuliddeko gye bibeerayo kati mbw abawala naye tetubeera buti babawa leesu zibeera nnene ate leesu bwe bagikusiba munda mubeeramu ki temubaamu kibaamu naye kati ekyo kyekintu ekyetaaga self manners okitegeera waliyo abantu nga bo sawuna yaabwe yakwenderamu ng'era buli omu akimanyi n'abawala babaayo nga bagenze kwetega nga tagenze kwota sawuna ng'agenze kwetega mbu obuleesu buneno ensonda gye ziggwera eyo mbu mu kikondolo mubaamu obupiira era abamu babajjiramu omwo naye nga si zonna kati nze njotera ku Santa Maria Entebbe Santa Maria tosobola kusangayo yo nonsense naye buli lw'oligenda mu sawuna nga abasajja be basinga n'okyonoona waakatuula nga batandika bweyogezaawo bannange omukyala n'akutuulawo n'otamuscrabinga amagalo n'agaleeta bya agakubatise mu mugongo onscrabinga gwe wandeesi n'abasajja bagukola ki onscrabinga gwe wandeesi ze muneesaagala kuntigaatiga naye nga sawuna zo ennungi eziri corporate gyeziri era nga n'abagendayo bakimanyi nti wano wetuzze ate ezo sawuna era bw'ozitunuulira ennyo abawala abeetega waliwo lwe bayiika babagambye mugendeeko eyo waliyo abagagga batuukayo n'ayota nga teri yadde n'ayokya akatwalo ke kamu n'ekitundu n'ayokya ne katransipooti ke n'avaayo nagaya eri wafu era tebadda nga byamusaze kati ate eri gy'alina okulaga gye wali nayo lwakuba nti lockdown bwe yaggwa sawuna baazongeza mutwalo ezaali ez'omutwalo ze zaabanga ez'ebbeeyi ne zidda ku gumu kitundu naye sawuna z'5,000 zaalingawo n'akasanvu ng'ekibeera eyo wabeerayo ababooda bamakanika bano babulooka b'amamotoka nkubuulira abasajja abatatya ate nze omusajja atatya it's a turn off onsanze awo ntomedde mangu awo yogedde awo ebigambo amangu ago it's a turn off for me kugamba otegeeza batalina gwe baswalira tebatya bannange omusajja yenna wandisaanye okutya omukyala gw'oyagala okukwana kumuwa kitiibwa si kumutya anti era kyekyo tova eri buddu omuntu sooka omulabe mwote omulabe myezi omulabe omwetegereze naye waakandaba bannange tugendeko mu live band leero omuntu yagirwa live band bannange n'abayinsuwa n'amaseppiki nabo bakuba bandi abo bennyini abaana bawala mwe beewasiza bawangaala bebeewasa senina omuwala kitegeera sijja mwogera alina bisikulabu bya layisi abikumanta mu mugongo yenna yena akukwatirira bannange naye nga sawuna teyandibadde mbi you exfoliate omubiri guno olumu guba gwetaaga that relaxation wekuute wejjeko ekkoonyirire byebitunyiriza kuba kalango byebitunyiriza ojja kugenda sijja gendayo kubanga ebyo byonna byempulira nze kubanga babeerayo aba corporate era aba corporate babeera n'aba corporate babina gye babeera
era munnaye kankubulira olaba abakyala bananjulira papa omusajja ali mweyo level y'okuba nti tukutwalanga corporate kubanga waliyo n'omusajja nga mugagga obanga alina a certain office bwe tuyita ba corporate naye nga yeeyisanga broker wa mmotoka kyokka ate n'osangayo broker w'emmotoka ng'ate yeeyisanga CEO oba MD so omuntu aba anoonya bunoonya n'alaba waagwe era waliwo ba corporate b'osanga nga ba corporate banne tabasobola nga yebeera eno mu kibanda nga tabasobola kati ate n'osanga oli ng'ali eno akola bizinesi zazikolera eno mu bantu ba wansi naye ng'embeera ze zaba corporate so era bw'ona osanga corporate atasobola yeeno era agenda kunoonya kasawuna k'akasanvu ewali ebikazi eby'okukwatirira kati bo abasajja balowooza buli mukazi agenda mu sawuna abazze kwetega si kituufu si buli mukazi ajja mu sawuna nti abazze kwetega naye teri bya bute bannaye babalimba sawuna zigabira ddala leesu nga nnene ate bw'osanga sawuna ezo ezaffe ze tubeeramu ne gawuni zibaako bakuwa leesu yo ne bakuwa ne gawuni bw'ofulumayo eri n'okubako gawuni yo n'otuula mu katebe n'onywa kacyayi sokoliki ate onootuula ku wali munda ng'olina mwengoye endala era oba butte leesu kujja sika leesu kati kyogamba bwenfulu omuntu bw'ayita wano nga yeesibye leesu ye ng'eva eno mu kifuba ekoma eno mu magulu n'omulala n'ayitawo wano ng'ayambadde akateeteeyi naye nga kakoma eno mu bisambi ani asinga okukwasa ensonyi era byonna bitiri biyita oyina bizibu byo oyina bizibu byo okitegeera omulalu bw'ayita ku kkubo nga mukyala nga yeesibye leesu n'omulalu nga mukyala n'ayita ku kkubo ng'ali bute abantu basinga kuteeka attention kwaliwa kwali obute enjawulo eba zero gugwe naye byonna bisigala kyekimu so sawuna teziringa bwe bazoogerera kubanga tusuubira nti omuntu naye twagala omuntu agende nga bwazaya wakirabere n'engoye endala watakyuza era bw'oba oyagadde ogenda n'engoye zo mbuwe nawe kuba spare bw'oba oyinayo obugoye bwo ng'osobola obbwoteramu teri aggaana lwakuba nti obeera ni comfortable ono omwana yagamba oba kazibe kapo yagamba nti musawuna weetema spare weka nga tewali akugambye weeteme spare era we nnyini ne weebikkako ne wezzazza ng'era teri akudduukiridde kakati naawe naye ng'ekyamazima bakyala bamwe nga babaliira mu sawuna badziya okirabye obirabye ebiriwa olaba by'otandise obiraba olaba by'otandise ndowooza nze mbyogedde nze ekikulu naawe embeerako emmandwa kati abaani abaddeko kyogamba mwanyaze nti nze mba simanyi takubuulidde nze gwerinnye mba simanyi kati gwakugamba nze jajja Kiwanuka ani azze Kiwanuka yaliko Nambaga yaliko Nambaga agamba atya agambye atya jajja mba abakyala mu sawuna kye babakola kikambwe jajja naawe lekerawo olugambo jajja lekerawo olugambo nayenga mukyalawo mukyala wange musawuna munaye nkubuulire simbi nga we bagamba era nga bwe nkugambye kati gwe okimanyi waliwo wano sawuna z'amasannyalaze waliwo hotelu zezirina sawuna z'amasannyalaze sawuna ne masaji kiriwo ekisinga obu ate bannaye olese masaji nyap si mu bubi ne kiriwo ekisinga okube okimanyi nti sawuna newankubadde abakole omanyi bagamba bakyogera batya nti omuntu n'akola ensobi n'avumaganya ekintu kati sawuna yo nga yo omulamwa gwayo mpulira mbwe abagenda mu dry heat basala masavu then ife abakozesa ennyo steam oba okola skin naye ye eri ku mulamwa lwakuba nti bagyongeramu ebitali byawe ebirungo naye masaji ennaku zino buli masaji pala gy'olaba 70% buno bumasaji pala obuli eyo mu nkukutu herese sente obwo mubeeramu ebyo buli muwala gwogendayo nakkolako agaba services endala
Era abasajja abettanira ennyo massage tebaawukana na kuba mpoole. Olinga agamba nti buli aba agenda mu massage mumini mwezo zisauna agende nga mwetegefu. Gwe bw'oba ogenda mu sauna ezo zenjogeddeko ez'akasanvu 15,000 ezo ezibeeramu omuyeye gw'abasajja bano bantunda nkalakatange gaabwe. Sijerega mirimu gyammwe naye ngezaako okubalaga nti abantu ababeera eno mu bulamu buno obwaffe obuli hambo ate beeyisa bulala, ebintu babiraba bulala. Oba okitegeera sigamba mbu njerega abakalakatenge oba ababulooka b'emmotoka nti balayisa environment gye babeeramu endala era ebintu bo babiraba bulala. Oyo ye musajja gw'osanga ng'omwana w'emmere amuleetedde emmere n'asooka amukuba kabina. Kati nze wonkubira kabina nze njikuyiira bwenti gwe bwondaba naye yeeteekateeka okukola comment envuma bwendi nze nina kye neemanyiimu. Nze sidiringa nakunkuba kabina saagalya kunkwata ku bbeeri oluyi ate bwonkuba tusibira ku poliisi. Olongo waabira ki? Sexual assault. N'okimanyi nti gavumenti yaleeta etteeka n'etuyamba. Wayitanga mu kajja abavubuka ne bakusikaasika ono n'akusika ne bakwata eno n'eri naye kati w'oyitirawo ne bakusika oweta bwesi wali ka poliisi ne bamukima. Oba okitegeera kati bo ebintu babiraba bulala. Kati ye amanyi abawala ba juyisi abawala ba caayi nga bw'abakuba ku bubina ajja kujja mu sawuna atandika okugwiragwira mbu akukola ki akwatirira mbu akusikulabinga. Bo sibajerega naye embeera zaabwe endala. Massage era nze munnaye nkubuulira abo abasajja ekika ekyo balaba tebaŋŋendera. Abaana batendereza nti bukasita bawulira nti bakoze wali massage abaana abawala tebava mweri ekkubo. Wali okigendereddeko nti teri akola massage palange eyo ateekamu ba professionals kubanga massage yandibadde therapy. It's a therapy. It's not just nti kinyumu. Naye baleeta ebiwala nga kirina amabina nga kimyufu nga kitongo bukasita bakigiriza nti omukwata wano abana b'amasaluuni bwe baleeta obukodyo kye babakola. Anze tokwata tebazanyira mu mutwe gwange bannange. Waliyo abasajja nga yetabikkiriza. Nanze omutwe gwange tebaguzanyiramu. Senkulu bamuteeka wano omutwe gubeera wano mu kifuba ndi balyokanyi terazibu adira omutwe guno nagga bw'alaba nga teguteredde nga weyongereko eno ente bagimenya abamu aguteeka wakati wa mabeere wano n'agwebasa nga gwani gwebasaako n'alyoka ayisa emikodo wano n'agutuusa wano ku mabeere mbu bakola massage mu bubeere ogenda okuvaawo ng'omugansanga wali wammanga ku green card ng'omugjamu nga bakuwa ezzike lyo kyokka n'olunaku okolera buli mutwe ogumasagingira 2,000 kati kiraya nti akuggyewawo eddakiika 3 akuwadde 5. Muzanyire kumira nayinza ogwange kati massage baleeta ebyananga mu butuufu nga bitiribiita nga naawe okitunuulira n'ogamba yaman yaman yes wagwani nga kyanyiridde abaana bali emakindyawo banange makindye nze bwe navubukira Kabalagala ye yaliko kati makindye saluuni ziri emakindye awo muli Smile abaana awo abaana bali masaluuni emakindye awo olemwa naye nga munnange tetugamba nti togenda mu massage tetugamba nti togenda mu sauna naye gwe gendayo nga ekyo kyonyini ekirina okutwalayo kyekikola kyekikututteyo naye totuuka eyo ate n'otandika kugenda ku bintu birala n'oyongeramu ebirungo genda ekyo kyennyini kyogenderedde kyoba omaliriza oddeyo naye nze ekyasinga okumpanga mu massage
massage mukazi yakola massage omusajja massage omusajja akola mu massage mukazi kiki nnyo tekiri mandatory ngera bwe nakugambye nze nsobola okugenda mu massage ne ngamba omusajja ankoleko lwa nsonga ye bw'anaaba ankolako nga simuwadde kirowoozo ajja kunkolako ngende kyokka omwana omuwala yenna buli lwakola ku musajja ebiseera ebisinga obungi naddala abo benjogeddeko nti massage atali professional aba alowooza nti akukwata ewanyiga otera oveemu omwaso yasimule akisooka abaana abakola massage abaana abawala nawe okyogedde nti kiri bwe okiraba akantu kayambadde kali eno Sima mwina zino top zino zikola buvi buno wabwe buti. Gwosaga massage nze waki nandikola ku sauna naye massage mutira ddala nina gayi gwe nalabako yalemala lwa massage yagenda ne bamukola massage mu bupalazi ne eza bulijjo by the way ramwe ezo palazi ezimu waliyo abagendayo nga sibye ebimututte era n'omunyiganyiga bano banvuganye emmotoka olugendo mpulira olusujja sujja omubiri mukoowu ne bamukolako n'avaayo nga talina kyakoze kati yagenda mu pala ne omwana oba yamunyiga bubi kuba yalwala okugulu kuno ne bamulongoosa ne bamugamba omusuwa bagunyiga ne bagukolako damage kale naye era byonna biva ku ki ku butamanya kati ogenda bw'oba ng'oyagala kwetaasa byamangu kwetaasa kikutegeeza abaami babitegedde ababigenda n'abakyala babitegeera ababigendamu waliyo ne bagigolo abavubuka nga yeetunda ng'era massage pala weeziri ezibayina abavubuka abeetunda abo abanguya omulimu ogenda mu massage n'akubuulira nti nze bwe nkujjamu wano teeka wali 10 lyo kati wankubidde ompita nkugamba nze nkyalimu owino nze basala ndiboota sigenda kuvaawo njagala fasti kyokka gwe oyina ensonga zo ng'oweta mu massage pala gwe kankubuulire by the way njogedde ekintu ekyo n'enzijukira nze waliwo omuntu omu gwe naliko naye gwe naganzaako kati mabega nnyo eyo naye abasajja muli fani abakazi bote bali fane kati nentuuka ne mugamba nga mmanyi obusobozi abulina ne muga naye lwaki tonfudirayo kasente nkole bizinensi bweti ne bweti ne bweti nenjimunnyonnyola bulungi nnyo naye omanyi kyeyaŋŋamba gwe nnyinza okukolera bizinensi nentuuka okwetaaga nga sikufuna nga weefuula bize naye ekintu ekyo tekimvanga ku mutima paka leero kwegamba wakiri obeererawo naye ng'ate weewunye munnayo olaba aba takumalira bizibu byo 100 ku 100 yankolerangako kale 40 naye era yasukkamuko yakiŋŋamba yakisussa abasajja bali fane omulimu gugumukoledde kitegeeza w'omwataagiro ojja kukola ki nemugamba ye kaakati nze nga nze boosi ng'onneetaaze ye ate n'ekiro tuba tukola ki kuba naawe era obeera ku mirimu yaŋŋamba nze nja tandika okukubiranga amasimu gange oŋŋambe ate kati ndi mu kupima bakasitoma ate kati gwali nali njagala mashini ezo ezitunga ebyalaani eziri electronic ezo nanennunga ya mmeka kamwaga waliwo eyakakadde nga mpya nga sinkozeseeko n'akamwabi ng'ayina ne kapasite ngulira ebyalaani ebirala bina ye excuse gye yampa naye namunyiigira actually twatandikira naawo ne ntandika okwebulankanya nebulankanya obudde ne bukubulira ddala ne tugira ne tweta n'okweta bannaye so abasajja abaagala ebyo ebyamangu massage is the best we kuba bw'oyingira balowooza ogenze kukola massage kumbe ogenze kukola masuuti kwegamba gwe okwata bukwaso gumu kitundu gwo bakasanvu n'oyingira zonna okusinziira w'oba olazi ate kyogereko banoonya bisugama ogenda eyo banaye batukooya babasaba bisugamami ng'obeera n'ebyana ebinyirira batulabanga bashugamami ne mbagamba bano si bashugamami naye papa leero kiki ffe tetuli bashugamami ne bagamba bano si bashugamami
Bashuga mami balina bo babeereyo kati nkategedde buli ankubira owaaye waliyo ne shuga mami omanyi ekitegeeza kazi kikulukulu ekina mu kusente ndi kikazi kikulukulu nina mu kusente mbagamba nti mwe temuli ate mu masaji mpozi ng'oli mulenzi nga shuga mami aze n'omukwata bulungi naye bakazi b'abagagga abo nabo bambi bayimirizaawo bannyinaffe naye nga gwe waba owulira nga kikwitiddeko genda mu masaji kati banagamba yapaakinze ewa Kiiwa emakindi waliwo ekifo kye bayita ewa Kiiwa awo we watuukira buli kawala kata akatandika okwetunda e Uganda wano siina kifo kirala kye mmanyi nze nawangaalira emakindi awo naye nalaba abaana b'abakazi awo ne ntuuka n'okuba nga nsobola okutuula wali n'enjoza ku mmunye kuba nange nzadde abaana abawala akaana kato n'ebbere lyakagamba nti kanveeyo ndabe ekiri eno kali awo keetunda abaana bafiiridde awantu awo babusiiza obulwadde bugendeyo abasajja ne babwebakako ne babukuba bukubiddwa ebiragalalagala baŋŋamba mbu babuggyeyo mijeera oli agendeyo n'abuyoola n'abuleeta n'abuwa siteegi buli lunaku kawaayo 3,500 naye nga buddo kati okusinga okulaba ng'opaakinze awo ewa Kiiwa lwaki togenda mu sipa n'omala ekizibu kyo lwaki tonoonya sawuni ey'akasanvu abakazi gye bali baba bazze kwetega nansana ine ennaku waliwo buli omu atuuka buli abali ng'olowooza nansana yabakola ki ewaffe Entebbe tebajja Entebbe teri sawuni eka wansi wa mutwalo sigimanyi ku mukutu kwoli Tonazi Media Program ebiwobe mu nsi y'omukwano tubagamba nti eyo ye mbeera musajja akuleka waka nayingira masaaji anti akugamba kutamowooza ate omwana tannanywaza enkoza mata omwana obwedde akaaba oli ku nnywanto y'omwana bw'owoza obukyayi owaaye nti omweso nti nvaako kimu buli ekyo asibira ku sipa agenda okuddanga yenna yeebajjagala akuse owunya amabeere mata awo owunya amabeere buli womuyitako wereraga bali omukazi owunya ebikunta by'omwana olubebi nayingira ovaawo nva mu masaaji obwana buli eri bwekuba perfume bwa Smart Collection naye nga mutwalo gwe naawunya bulungi gw'owunya amabeere eno oliisa omwana walabeko omukazi bano abaliisa abaana obumugenda eno mu mabbali ate ye n'abugjayo n'abulya omusajja omwereetera ekizibu oliisa bebi wammwe kyokka obuvaayo eri bw'obumuggyako ate gwe bw'obulya omuntu akwenyinyala ebireetera abasajja ogendamu ebyo ebifo bingi nga tetunnabana kubikuba kubiyisaamu ggaali era twagala okwebaza abantu abakeera ku makya ne mulowooza bizinensi ng'ezo mwebale nnyo muwonyeze abasajja bano okutwagalira baganda baffe abasajja babadde nga beebaka ku bakozi n'obeera n'ofumbirwa n'abaana b'abakulu omusajja n'abeegandangako okitegeera tumira abasajja naye mbatumirako nobatumirira yakutumira abasajja naye kambatumireko ntumirako abasajja mwenna weddira kimu kubanga baleese omwana muwala ewuwo senga mwanyina mukyalawo n'agamba nti mwanyinaze omwana wange ono atuse mu myaka gino kajjeko ewuwaawo n'ogamba nti webale kujja buli mwana muwala yenna nga kasita atuuka ewuwo gw'ogamba nti afuuse mukyala ate nno nkusese abasajja balina ekintu abamu si bonna bakuleetera omwana awo nga kali awo katototo konna kali awo tabifaako agenda okulaba akaana katandise okunyirira obubina butandise okugejjagejja kano kanyiriridde ku mmere yange kano nfuniramuwa itawo kwata abasajja bakalu abamu si bonna naye ng'ennamba esinga gwe kankubuulire incest ziri mu family
amaka gali awo mulaba bikomera kati nze nina famire gye nalabako omukyala yafumbirwa maka nga mulimu abavubuka abalenzi nga bakuze emyaka kati ng'ate ye ayina baganda be batoobe benkanana bali mu sayizi ezo bwe zityo n'abavubuka be yasanga mu maka bw'okimanyi nti batabani be baayagalanga batoobe muba mufuuse famire bali abaana oba nnyaabwe kitegeeza ne batoobo baba bamaama baabwe si bwe guli newankubadde nti tewali nnyo muziro guli awo naye okimanyi nti abaana bali baayagalanga batoobe nga tamanyi gwe nno okyali ku ekyo n'abasajja abawasiza abaana abawala abato nga oyina abaana abalenzi nga bakulu nabyo byonna bizibu nno bizibu omukyalo ono atuuka gwe n'akufiisa kakati nkubuuza oli mu myaka 60 kale nkusanze oyina omuvubuka wali abasajja abamu bakeera okuzaala oyinawo omuvubuka wo wa myaka tugamba 3 ate nze ondeese ndi wa 25 omuvubuka nga ndaba kali mu ssupu kavumbye ovumbeera buli lw'oddowooza bane mumba akaledi yakompulira amawulire ga Ssaalongo John olutulamuyo olugalamiriza olwo bakuwadde emmere okkuse osumagira naye munnaye oluyingira obuliri okuddamu okuwuliza nkya mutabani waatu atunula omubiri gwina kye guŋŋamba oluusi kale n'okuba nga nakufumbirwa lwakuba ebiseera ebisinga abo batera okubamu ne ssente nakufumbirwa lwakuba olina ssente kogwe nga nebaga gy'oli jjukira oli ate bannanga abavubuka bayina layini omuyaya bawo ayiwawo layini awo nogayi lwaki saasanga mwana mu kifo ebizibu biri mu nze kyovola nze nange nagenze ngenda nkomawo ku saidi y'abakyala abagobaganya DNA nange ngenda DNA kati mbaddako emabega wamu aya nti era obeera ne bazzukulu bo nga baana bo kati oba ongobera kyera kibaba na baba bakikakyo kubanga gwe kyoko otunuulire omwana mulenzi akuteereddeko layini omwana ayiwawo layini kati banoona abazadde baganda be kati ate abasajja we batyo beewugulaza nagenda mu safaari ogenda otya mu safaari ng'olina abaana abakulu ewaka mama wamwe mumutwalira amata mama wamwe mumutwalira ekiro ennyama mama wamwe mumutwalira nze nabayonsa kati nno naleeta layini agamba taata nno yaŋŋambye nkuleetere bino naye nkuyiirizako ne kaisikuli ayinza okwegunira ne maama taata yalonda bulungi olina engeri gy'otambula bwe nti nengaaki ekyo muzeeyi yalonda olwanyirira atandikiriza ate ffe twezira tuwaana bananga abakyala twagala otuwaana ebyo bye bimu ku bintu ebitutengula tutuwaaniriza olugira ati naga singa taata teyansooka wandibadde wange kaye mwana gwe sitaani yakunsi kati nze nakizuula omanyi bayibuli byegamba mbu simanya omusota ne gukema Eva ne gugamba Eva mbu Eva ate kati n'akema Adamu omusota tegwaliwo Eva yagaana kwogera mazima Eva ye yali omusota omusota ogutayogera gwamugamba guti nti leero munnange kino na kino na kino Eva kennyini she's the snake olugira ati ng'otandika n'okwagala omutegekera kyayi otandika nireeta engoye tukwolezeeko olwo naawe otandika olwo ova eno ye bannaye ne kakutanda n'olozaaka tabwebeze era abasajja bw'obanga okedde ku makya ng'owasizza muwala muto abaana b'abalenzi bonna basaana gobera ddala waka obutaleeta bizibu omunaye kankusese oyinza n'okwesanga nga si muto kale nga si mukulu takutuuka kuba kati omuwala omuto tugambe wa 25
oyinza okuba wa 62 n'ompasanze owa 36 ng'ate oyinawo mutabani wo wa myaka 329 oyo omwana aba asobolera ddala okuŋŋanza bulungi nnyo kubanga era okirabyeko abavubuka baganza abakazi abakulu okimanyi nti oyo omwana asobola okutunuulira keya gy'owa kitaawe naye n'awulira obujja obadde okimanyi gorowooza nno bavuka bukabe bateekako layini n'abakyala nno nga yabadde alabye kivuka gama n'agikiikako okitegeera ogenda okulaba omulenzi agamba taata bamuwa akacyayi mu budde taata bamugololera taata bamuwoleza kyokka ye abawala baalina tebabimukolera naga naye wano layini weesaana kubeera wano ono taata engeri gyagenda tujja mubuzaabuza tajja kumanya engeri gyagenda nnyo mu safaari ne bw'aba uyo abeera mu faamu wiiki nnamba osobola okulowooleza mutabani wa mangu ago nti asobola okulya omwana omukyala we era lwakuba nti mulembe guno kizibu okusala mu bwongo okujjako ng'olabyewo embeera noga naye omukazi ono lwaki afa nnyo kwono anti omwana tangira ntandivula mutandike baana mwe mukuze otandikira n'akantu katono lwaki mwalese enkumbi mu luggya enkumbi zijja tutema kakati olukomera lwonna luzise lwaki temu kati gwe mande otugasa ki wano mande otuyamba ki embwa eboggola emaze ennaku 2 teri ye lwaki temugenda ne mwepangisiza abagoba atandika ate no bw'obagoba emiti gyonna gijja gikuze kisakaatidde ebisaanyi bijja twokya gw'otuyamba ki wano tosobola nakwata jambiyo wawagula emiti n'otandikirawo n'obagoba olaba kiri kyogambye nti kasita okola ki kasita olozaako omwana bw'omugoba wano ng'adda wali mabega ng'afuna ennyumba obama olugenda mu katale oggula ebintu wayitira gwe ebintu bizibu naye ddala ekibala ekituufu kyekyali kiyali apo kyekimu n'abakyala abakulu abafunye abavubuka nga balina abawala baabwe nga bakulu mu nnyumba omwana oyo osanga ng'abaana bonna abakoze eki gwe nze nkugambye ekiri mu maka ekiri mu mayumba bane nga tetunaba nagamba mu bikomera ekiri mu mayumba kifumba mutuku kati gwe togenda kukwata musajja oleete baganda bo abaana ba mwannyoko abaana bani bonna babeeraawo bali emmere ye banyirire eno omunyiiza bw'agira n'aganiwa omukazi ono nnyinza mukola ki ekinaamuluma oba omukazi ono ddala mpita ki mugamba omweso takkiriza kyokka ate n'abaana basengawo ndaba abaana basengawo osobola okubawasa ogenda okulaba omwana azaala omukuba emiggo okumuta n'omubuuza owaayo olubuto lwanira nalabako omusango ogwo bwe gutyo tanyega ng'omusango ng'omukyala yasalawo ennyumba nfunda nga bawala bakulu yasula wano kati abawala ababiri ne basula wano bakulu kati omwami musajja tuwajja alina okubuuka wano kati bano oluusi asanze beebase ate abuuke wano nikugenda no ku poliisi nagamba nti munnange nze embeera eno ngikooye oba abaana abakuze ne baganya okuva waka oliki tebafumbirwa biki poliisi nebuuza omukyala naye gwe totegeera kiki ekimukyankalanya omwami wo bwe mutebo mubadde mabega omukazi aba yeesiruwaza kyogamba tosobola kitegeera omukazi poliisi negamba owa poliisi n'agamba omukyala ow'amaka n'agamba omukyala olinda omusajja ono abali kudda ku baana bano yabazaala nti nedda omukazi yali musiru mubalaga n'amugamba nti kyembadde mwagaliza embazze kibuyaga asudde Tronas Dry Cleaning ebujuuko kyekyokuddamu kyo bya dry cleaning services twoza engoye za buli kika emijoze uniform gomesi amasuuti n'engoye z'emikolo zonna tusangibwa bujuuko Katete stage awo ku Kalongooti ku kkubo eridda ekyebando leeta engoye zo mu Tronas Dry Cleaning tukwoleze ku bbeeyi layisi okumanya ebisingawo tuba ku noti 7 42 4 7 Tronas Dry Cleaning ebujuuko
Eriko eragala mufaliso gwa ssomero omugango ogukuluma jangu mu Tronaz Mart Store tutunda emifaliso okuva ku inchi 2 n'ekitundu okutuukira ddala ku inchi 8 ku 12 tutunda piro blanketi amasuuka n'ebipiira ebyambaza ku mifaliso biyite bimakintosh beeyi entono tusangibwa Nansana Hoima Road opposite Ivory ku Mayembe okumanya ebisingawo tukubire ku noti 777275 Tronaz Mart Store bale gena mu maaso kati abantu abamu n'abasajja n'abakazi era kyekimu naye ne kino tetukibuusa maaso n'obeera n'abaana ewaka abavubuka abalenzi n'abawala abaana ne bavubuka abaana ne bakula mukyali mu nnyumba eri gye wazimbeyo ebisenge bisatu ddiro dining biki naye abaana bakuze ebiyigo ennyumba zedda lwakuba nti kati enzimba eriwo kati ebiyigo bibeera mu nju ebibigo byabanga wabweru ng'abaka malungi naye ng'ekiyigo kiri wabweru banne bali awo batudde mu ddiiro oba mu ddiiro lyeno gye mwaliranga bannyoko obayitako n'obutawulo amabinoonyenya paka mu kisenge kyo kuva mu kiyigo abaana bakuze tobagamba kuva waka kwegamba omuzadde yandibadde tagoba baana naye teekawo embeera ebalaga nti kati mukuze muve waka oyina abawala ba myaka 25 ewaka 26 27 omuwala kasitooka n'emyaka 23 ba tokyalina kyokola mu nnyumba ya nnyoko okuggyako ng'osoma ate kati era olaba abazadde newoba osoma bakuteeka mu hostel kitegeeza omuzadde watuukira okuteeka mu hostel bw'ova mu hostel weeyongereyo okunoonya gy'olaga era olaba ne bw'oba ng'obadde osoma ova waka kampasi bw'ogimala kitegeeza akuweredde omaze noonya omulimu ogenda okola eva waka kati muli awo abalenzi 6 abawala 4 5 muli awo mwaba abaana muvaamu abeegombagana ne beeyagala ate nga oluzadde kiyinza okukalubiriza bannange ate otya omanyi nti n'ekintu ekikuleetera okumanya ensonga kuba kuno omutima ne gukubira kye bayita curiosity yekuleetera okunoonyereza ku kintu buli lwotaba na curiosity tosobola kufa ku kintu kiringa wonoobeerawo nga gwomanyi mukazi wo tayenda gwe ng'okimanyi mukazi wo tayenda toli mukwata kubanga oba tokitaddeeko bwongo ne kasita obeera nakyo mu bwongo n'ogamba naye yalaze eno namugongo eno kati abaana bano era kumuvaamu boolaba nga balina embeera ezitategeerekeka muba mukwata ku bintu oyomberanga ebintu ne banayina mutebi yansobera omwana mukyafu ne mama banayina mmwe mulimba kakati gundi tasobola kwera kisenga namutebi yakisulamu yeka ne bananga omwana ono kakati namutebi eba ne mama namutebi agenze ku dduuka agenze nani okirwa tasobola kuseesa mu mmere nati namutebi ye yafumbye leero lunaku lwano twale eri nammwe museeseemu oliri kagamanga keyeno nogane ono ng'awolereza nnyo ono it is either ono muko ayina gyali omuko oba ye kennyini yakwatamu naye ebiseera ebisinga obungi leka kulowooza nti abaana boozadde tebasobola kwesikiriza basobola okwesikiriza kasita bibeeramu embeera y'ekigwagwa abaana abo mukama n'akukola obubi ne beerozaako teri kintu kyendabye kizibu nga kwawukanya baluganda beeyagaddeko wakiri kyoko ojjeko abalenzi bagambe mbanaye mugende musule eri muve wano abaana bandibadde nga bwe batuuka mu mbeera nti bakuze bamaze okusoma sinakindi bayinza n'okuba tebatuuse ku kampasi naye omwana bw'aba ng'olaba we ayingidde emyaka 23 yandibadde ava ewaka bwe bitaba nnyo nti bizibu bingi osobola n'omuyambangako n'omusasulira n'omugaa noonya ennyumba ya mitwalo 15 nkuwa 8 kwongerezaako ate ngenda kikolera emyezi 6 bwegigwako tombo otandika okole ki naye aveewo bw'oba osazeewo okusigaza abawala kuba obulamu bw'abawala buli delicate kusinga obw'abalenzi naye abalenzi egyo emyaka yandibadde ava ewaka okwewala embeera ng'eyo n'osanga famire nga buli mukozi gwe baleeta batabani be abakamwana bonna baali ba maidi nga mutabani wo gwe ng'okimanyi muleeta mukozi busuulwa waali awo nti ye
Oyo mulese mwalya mukamwana ate kati mama natandika ye banange nze muvire ku mwana kati omwana wange oyagala agenda yejere oyagala beba munsibire mujje mukomera bali lwakitonvira ku mwana n'omukana ye munayo okuziza bubi omwana nti abasajja boogera nefe bamama twefuula nnyombo era ffe tutegeere nnyo abaana okusinga bakitaabwe temwagala baboogere omusajja nakali omwana mutabani waakuze atuuse n'okuzaala banne mupangisiza omuzigo muweeyo sente za myezi 6 bamusasulire ku nnyumba naye aveewo nze nvira ku mwana ye omwana wa mwana wange omwana wa mama omwana agenda kusula ng'enjala n'osirika ne baleeta maidi azadde muwe zombo azadde muwe hoyima ab'embalala tabalese mubende yeewuuyo ne mubasezera akaya atuuse anti buli gwe muleeta gwamenya balya mmere ya kitaawe yabwereere talina zaakuwa ba girlfriend kuno kuwafunira amaka gajjudde ebintu ebiwoobe mu nsi y'omukwano bannange abantu ebintu kwetereza saawa ya kwetereza ebintu ebimu obitunuulire obiremereko ogambe nti ensonga eno ate banaye tugenda ne twogera ebintu ng'abamu bye mulimu byennyini ebintu bye twogerako bituukira ddala ku bantu waliwo edda kimukonye mu viivi nagamba bannange ndaba kye boogedde kino nkoze ntya naye ng'amazima gali nti weetegereze kubanga naawe kennyini nze abakyala bano abali mu kuganza abavubuka abato abakyayagala kubanga oba oli awo alina kye yamiisinga mu buto naye bw'oba olina abawala bo nga bakulu bajje waka omuvubuka ono alaba olinga egimate kituufu kubanga tulabye abantu abamu nga naye gwe kankubuulire kano akantu mukategeere olaba omukazi omukulu okuganza omuvubuka omuto aba ayina sitepu gye yabuuka mmwe gye mutategeera okuganza omuvubuka omuto ng'oli muntu mukulu sikyandibadde kibi naye omanyiize bwe nkiraba kibanga kufumba nva ne zitanoga munnyo n'osaba omubisi okitegeera nti ayinza okuba nga ebbanga lyonna lyabaddewo awulira mu butuufu waliwo awantu waatatuukangako kati agamba nti kati mmaze naye kati n'abeera awo oluusi nga ne bwe yali akula abavubuka baamuboolanga oluusi yeekulira atyo embeera yali mbi oluusi nga mukyalo olaba agumidde naye nga abulamukko kati ate akuze afunyemu kasente ke ate awulira bagamba mbu ayagala kumalayo mbu eyo okitegeera kati agamba mbu lwaki tava mu mbu n'afuuka ye akakase so bambi temubakomerera nnyo ati si kubakomerera naye tubabuulira kituufu temubakomerera kati tosobola kuddira mukazi eyali abulamu ekyo omuleete mu makaago gwera nga mulimu envuumuulo nga bw'agipimaapima oluusi bakeera nno ne beeyambaza bupule tubalabye ng'abantu bakaayanira ebintu ebyo ng'oli n'agamba nze munnange ndeka nze tuli bajja nabajja mutabani wo n'akeera n'ayambala pule kyokka wawasa omuwala muto kumakya saa 12 mufuluma enju sana kuyiira bbafu y'amazzi weyeyambaza pule kyokka ng'aleete taata we bw'ayambala pule tolabamu yadde akakono gambo benswera ekonye kuno bweti kyokka mutabani olwambala pule abanga gwe bawadde ekisumuluzo n'akyambala mu kiwatu kigenda kikona ku pule bwekiti n'agamba nalonda bubi awo abajja kukola obukodyo bwonna gwe kankubuulira omusajja omukazi ayinza n'okulogera omwana gwe ne mwawukana bubi n'asigaza mutabani wo ng'ali awo alinga ekizezengere nga naawe okiraba mu butuufu ate abantu ennaku zino tebalina nsonyi odde eri n'asigala n'ono ate ki ono nno mutabani wo kyekika kyo oli omukazi taba wa luganda lwo taba wa kika kyo kitegeeza gwe okwawukana naye tekimukosa yadde eddakiika naye ate oluganda lwo ne mutabani wo lukosa gwe ne mutabani wo
kati waliyo balinga yetayagala kumanya ye kasita abeera nga amaze okukakasa gunoze kiba kiwedde kagukombako gunoze kaba kaweddemu nze nkugambye teri kintu kizibu kwawukanya abantu beerabyeko bwereere bwabwe obutaliiko nti mwannyinaze era kyova olaba by the way ne kano abazadde mukategeere omwana bw'atuuka mu myaka 7 oyo omwana baba tebakyanaaba wamu nga bw'ogamba mugende munaabe obuwala wali bweyira bwe busitama bwe bufuka n'abalenzi emyaka 7 abaana oba tukyabagatta buli omwana aba yekka abaana bano ennaku zino abaana betuzaala ayicwa eri waggulu awo nno ndowooza omwana ayinza okugamba lwaki nze ndi nti ate oli ali bw'ati kati bw'alabako ku nnyimba ku TV n'alaba ennyimba n'alaba firimu naga okay awo we batandikira okimanya abaana basobola okutandika okweyagala n'otamanya nga bato baana myaka 10 bwe beegezaako 13 bwe beegezaako n'otamanya ogenda okitegeera naye obuseegu bubeera mu nnyumba ebwobe mu nsi y'omukwano ensi bwe tubetambula naye tubagamba nti gwe wenna obanga olina kintu kikutuulidde wandiyagadde okukyogerako noonyako Tronaz Media tujja kubanga tutuula tukyogereko tulabe ensonga yo naawe eryetya waliwo ekintu nga kiyinza okuba kikukosa mulinga owulira nti mu butuufu wandikyogeddeko wandikakkanye oba oliawo by the way ne wababa bayagala kyogera private loli asobola okuba nga alina story ene nga tayagala gisharinga mu public oso ojjangu mu kabookisi otubuulire ogitubuulire ffe tufune engeri tugiteeka mu bantu bakuwe ku magezi awo nno ekintu kijja kubanga ojja kukakkanamu olabe nti naye nga nammwe abaagala okulanga muleete obulango Tronaz Media tulange business ba abantu mu maaso nti ye talina byama nze alinga nze tolina kintu kyogenda kungeyaako mbunno ogenda kutulawo ngeye mbu nkyeraliikirira ebintu ebitutuuseeko tebisoose kufe life is esaako kiyinza okuba kyatuuka ku ssengaawo nga kindiko kati naye nga ssengaawo ansinga emyaka byabaawo dda nga mpulira mu butuufu ekintu ekyo gye nnaakoma okukyogerako kwe kuwona ng'ate waliwo n'essaawa zino agamba kale Rahuma kiyayogera kyennyini kyekintuuseeko tolaba kati gwoddaawo mbu era bannange omuntu tolina gweoyogerako naye otya okugeya bwe bakugeya ofa nze sirabangako gwe bageyeza olemala taliyo waliwo ebintu ebimu nga oyina nga mu butuufu olina kukisharinga kikuve ku mutima okakkane owone naye nga bulijjo okoma okukyesigaliza twekisize mulungi naye erudda mubi yaviirako ebyo bye muwulira smart depression simanya biki obeerako n'omuntu gw'onyumiza kati nze ejja kujja nombanyumiza emboozi zange muddeyo muvevenge anange ono naye ayogera nnyo waliwo omwana bamuyita Luwirayiti omumanyi Luwirayiti yavaayo n'asharinga story ye ey'okukwatibwa ne Fulufiga n'avaayo n'agamba nange kyantuukako tuba tuli awo nga Haji ne Hajjati bagguse mu mawulire okitegeera kitegeeza tekyatuuka ku yeye kakati waliyo n'abalina stories ezifaanana bwezityo nga ziri ku mitima ezimu zaakoma mu comment section ng'ekiri omwo komanye comment section ebadde erwana ennaku zino ku mugisu n'omusoga omuwole comment section singa kikonde singa waliwo abali mulago njagala nkutegeeze ebintu ebiri mu nsi tebyakasooka nze nkyabanyumiza ebiboozi byange bingi nsunako mpola abantu abamu ensi tetuyigidde ku balala ensi etukute n'etugalamiza n'etuwa obuswanyu bwaffe nga bw'onoobeerawo nga gwe okuva obutonnyoka kuba paka ku myaka 16 n'atuuka n'agamba kati wooli okuze tokyakubwa kati oli waakunnyonnyola oba si kyebimu biri byennakkubira kati biyige kati ensi bwetukoze ndowooza tuyinza obutasukka wano
kubanga emboozi eno tekoma. Emboozi ebiwoobe mu nsi y'omukwano abantu balina obulumi mu mukwano ate buli omu alina obulumi bwa njawulo. Buli omu bimuluma bugwe. Kubanga producer ayinza okuba alina gwe yagulidde akakomando ke ng'amayage n'amugyamu n'atamugyamu akakomando akalidde tamulaba naye alina kyakaaba ekyagamba bannange kale akawala kano kanabadde ninamu 15,000 nenerekereza 3 taneemugulira kya nnyama kyokka ate waliyo nange akaaba omugagga luli namusanga gye namusanga ne tukyakala nampaayo akakadde nenjagala neekoledde delivery naye omugagga takwata ssimu. Byonna bizibu byonna buli omu alina kyayitamu mu mukwano mu mbeera ze naye nga tubagamba nti tujja sukka wano mubeere bulungi mweraba.